nga tukyagenda maaso n'okutuusaako amawulire agava mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo si birungi eri president w'eggwanga erya Rwanda amanyiddwa nga Paul Kagame Rutagambwa wamu n'abo abalala bonna abalabikidde mu lutalo luno nga abali emabega w'akabinja k'abayeekera ka M23 akali mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo okubeera nga batuusa obulumbaganyi n'okutuuka okuwamba ekibuga ekimanyiddwa nga Goma ekyandibadde ng'ekibuga ekikulu ekya province emanyiddwa nga North Kivu. Kakati we twogerera nga si birungi eri saidi eyo ekitongole ky'amawanga amagatte ekimanyiddwa nga United Nations eggwanga erya United States of America bamaze okuba nga bayingira buterevu mu lutalo luno era nga bwogenda okuwulira okusinziira ku biwandiiko ebyenjawulo byengenda okuba nga nkusomera ate gwe atanaba kuba nga osubscribinga tubeere nga ate tweyongerayo n'ensonga ezigenda maaso eziva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ze weetaaga okubeera ng'omanya. Omukulu amanyiddwa nga Donald J. Trump ono nga ye president w'eggwanga erya America eyakalayira ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'okwagwa January guno gwennyini omwaka 2025 obukulembeze bwe nga buyita mu Secretary of State amanyiddwa nga Marco Rubio ono nga ye Secretary of State omupya mu bukulembeze bwa Donald J. Trump amaze okuba nga akawaŋŋamula alabudde ne sekulabula yenna era n'ategeeza eggwanga erya Rwanda omukulembeze w'eggwanga erya amanyiddwa nga Paul Kagame Rutagambwa amutegeezeza nti ffe ng'eggwanga erya America tuli bennyamivu nnyo n'ebyo ebigenda maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Ngenda bikusomera mpola ate nga bwe tweyongerayo wabula ate tubadde tukyali bwe tutyo n'omukago oba ekitongole ky'amawanga amagatte United Nations nakyo ne kivaayo era ne baba nga nabo basindisa okulabula kwabwe ne advice gye bayinza okuwa omukulu amanyiddwa nga Paul Kagame akulembera eggwanga erya Rwanda era we twogerera si birungi yadde eddakiika n'emu okusinziira ku ggwe azze ng'agoberera. Jjukira nga bwe nkugambye bannansi mu ggwanga erya Congo naddala mu kibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Kinshasa baavuddeyo ne baba nga bayiika ku street ez'enjawulo mu kibuga ekyo nga balaga obutali bumativu bwabwe n'amawanga agamu bo ge balowooza nti be bali emabega w'akabinja ka M23 nga ku gano kuliko eggwanga erya Uganda, kuliko eggwanga erya Rwanda, kuliko eggwanga erya Kenya n'amawanga amalala. Kakati njagala kuba nga nkutwala mpola wuliriza okusinziira ku sources ez'enjawulo nga batugamba nti eggwanga erya United States of America liragidde ekitongole ky'amawanga amagatte ekya United Nations okubeerako ne action yonna gye bateekinga okulaba nga bastopinga eggwanga erya Rwanda n'abayeekera ba M23 okubeera nga tebalumba era tebagenda nga we bagenze mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo oluvannyuma okuba nti bakizudde nti kino kiyinza okuvaako obulabe obw'ekika ekyawaggulu. Ngenda kutwala mpola atanaba kuba nga osubscribinga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna bino bigenda maaso gwe ogoberera tuli eno tukusotolera tukusakira ate tubeere nga tubikutuusaako. Kakati atanaba kuba nga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula. Kakati wuliriza okusinziira ku sources nga bagamba the United States of America urged the United Nations Security Council on Tuesday to consider measures to halt an offensive by Rwanda troops and the M23 rebel forces in Eastern Democratic Republic of Congo as a conflict there escalates. Eggwanga lya America nga litegeeza akakiiko akavunaanyizibwa ku byokwerinda akamawanga amagatte United Nations Security Council lunaku lwakubiri lunaku olwajjo ng'ennaku z'omwezi 28 mwezi gwa January omwaka 2025 babategeeza meeting yatudde abasajja ne bategeeza akakiiko oba ekitongole ky'amawanga amagatte ebigenda maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga biwagirwa eggwanga erya Rwanda ekyamazima si birungi era ffe nga UN tulina okubeera nga ate tutekinga action okulaba nga tuyingira mu nsonga zino tubeere nga ate tuzigonjoola. Acting US Ambassador to the UN Dorothy Shea did not specify to the 15-member council what action could be taken. The council has the authority to impose sanctions. Kakati no nawulira President Paul Kagame byongedde okubanga bimwonoonekera akolanga ambassador w'eggwanga erya America mu kitongole ky'amawanga amagatte amanyiddwa nga Dorothy Shea teyababuulidde actions ki ze tuyinza okuteekinga mukago gw'amawanga amagatte oba eggwanga lya America oba amawanga gonna amanene agali emabega w'ensonga zino wabula okusinziira ku meeting eno eyatudde eya UN Security Council babategeezezza nti UN ng'ekitongole ky'amawanga amagatte amakubo mangi ge tusobola okukozesa wabula ng'ekkubo erisinga obukulu kwe kuteeka obukwakkulizo ku ggwanga erya Rwanda n'abayeekera ba M23 be bawagira era bano nga bategeeza
nti essaawa yonna wandiwulira sanctions nga zitandise okuluma gwazaagoberera obanga wagoberera olutalo oluli mu ggwanga erya Ukraine abasajja ba Russia bwe baali bavuddeyo okubanga ate bateekawo embeera sanctions zaaluma kakati neggwanga erya Rwanda okubeera nga abayikira ba M23 bawambye nga bo bwe bagamba tibawambye ekibuga ekimanyiddwa nga Goma era nga bali eyo beeriisa nkuuli newankubadde ng'emmundu ekyaseka okusinziira ku kitongole ky'amawanga amagatte ekimanyiddwa nga United Nations entuula ze bazze bakola nga zino zitandise okuba nga zivaamu ebivaamu nga biraga eggwanga erya Rwanda essaawa yonna bandiriteekako sanctions ate ziyinza okuba nga zijja kutambula ziyingireko ne mu ggwanga erya Uganda. Wulira omukyalo ono gwe nkugambye akolanga acting ambassador ow'eggwanga erya United States of America amanyiddwa nga Dorothy Shea mu kitongole ky'amawanga amagatte United Nations. Wulira bw'agambye, we call for an immediate ceasefire and end to this fighting. Nti tugezaako okutegeeza nti tusaba wabeewo okuyimiriza okulwanagana mu bwangu ddala, immediate ceasefire, era n'okulwanagana kuno kubeere nga kuyimirizibwa. Rwanda must withdraw troops from the DRC. Eggwanga lya Rwanda liteekwa okuba nga lijja amagye gaabwe ku ttaka ly'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Rwanda and the Democratic Republic of Congo must return to the negotiating table and work towards a sustainable peaceful solution. Nti amawanga gano abiri, ono n'ayogera bamuyita Dorothy Shea, ambassador wa eggwanga erya United States of America mu kitongole ky'amawanga amagatte, ategeeza nti amawanga gano abiri mu buli ngeri yonna gateekwa okubaako enteeseganya ze gatuukako gombi. Tetwagala kuddamu kulaba busambattuko wakati w'amawanga gano, twagala wabeewo emirembe. Amawanga gano abiri, eggwanga lya Democratic Republic of Congo gabeere nga gateeseganya n'eggwanga erya Rwanda. Kakati n'owuliriza ekitongole ky'amawanga amagatte nga bakiwa amagezi nti essaawa yonna muyina obusobozi obuteeka sanctions ku ggwanga erya Rwanda, omukulembeze waabwe, amagye g'eggwanga eryo n'abalala abali mabega wa bino byonna, era essaawa yonna wandiwulira sanctions nga bwe nkugambye nga ziruma. Era Paul Kagame Rutagambwa akulembera eggwanga erya Rwanda si birungi yadde dakiika n'emu okusinziira ku bigenda maaso sayidi eyo. Kakati awo nemba nga nvuddewo, njagala kutwala mpola mpola. Omukulu oyo bamuyita Marco Rubio, ono nga ye Secretary of State ow'eggwanga erya United States of America mu bukulembeze bwa Donald J. Trump eyakalayira ng'omukulembeze w'eggwanga eryo. Marco Rubio yategeezezza nga agamba Pulezidenti w'eggwanga erya Rwanda Paul Kagame Rutagambwa nga amutegeeza nti ssebo, tukutegeeza era kuno si kusaba wabula tukulagira obeere ng'ojja amajeego mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo olutalo lubeere nga luyimirira. Wano nga bagamba nti the call came as the United States urged the United Nations Security Council on Tuesday to consider measures to hold an offensive by Rwandan troops and M23 rebel forces in Eastern Congo as a conflict there escalates. Okusinziira ku byenkugambye ebyavudde mu kakiiko kama mu lukiiko olwabadde lutuuziddwa akakiiko k'ebyokwerinda mu kitongole ky'amawanga amagatte, nga bagamba nti tusinziira ku ebyo ne tutegeeza eggwanga erya Rwanda, omukulu alikulemberwa amanyiddwa nga Paul Kagame Rutagambwa, okubeera ng'ojja amajeego mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, era nga bwe kitaba bwe kityo essaawa yonna eggwanga lino erya Rwanda lyandiba nga ligenda kuteekebwako natti z'obadde nga owulira eziteekebwa ku bakulembeze abalala, naddala abo abazze bavaayo nga balumba amawanga ag'enjawulo. Kakati ono amanyiddwa nga Marco Rubio nga ye Secretary of State ow'eggwanga erya United States of America nga mu bukulembeze bwa Donald J. Trump ategeeza nti mu ababiri wayina okubaawo enteeseganya oba okutegeeregana okw'amangu. Kakati n'owuliriza okusinziira ku sources, the Rwanda-backed M23 rebels marched into Goma, the largest city in eastern Congo, on Monday in the worst escalation of a long-running conflict in more than a decade. Nti oluvannyuma lw'emyaka emiyitirivu abayeekera bano aba M23 nga bayambibwako eggwanga erya Rwanda baatambula butereevu ne bagenda mu kibuga Goma era ne bakiwamba. Ekibuga kino nga kyekisinga obunene oba nga kyekigambibwa okuba nga kyekisinga obunene naddala mu bitundu bino ebya Eastern Congo. Jjukira kiri ku nsalosalo y'eggwanga erya Congo n'eggwanga erya Rwanda. Kati bano bagamba nti eggwanga lya Rwanda liteekwa okuba nga lijjayo abantu baabwe mu bunnambiro. Kakati bino byonna bigenza okujja nga eggwanga lya Congo nga lyakyuzinga era nga lirumiriza eggwanga lya Rwanda nti basindise amagye gaabwe ne gasukka ensalosalo ebaawula, newankubadde nga Rwanda yeegamba nti ate bo balwanira ku nsalo. Okusinziira ku Secretary General ow'ekibiina ky'amawanga amagatte amanyiddwa nga Antonio Guterres ng'ayogera ku nsonga zino n'ategeeza nti
president w'eggwanga erya Rwanda ne president w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo bombi yayogedde nabo ku nsonga ezigenda maaso zino ezirimu okutta bannansi naddala. Jukira waliwo ba peacekeepers abaava mu kitongole ky'amawanga amagatte ekya United Nations bano nabo nga battibwa era nga kino kyaleese obunkenke ng'abasajja batandise okuba nga bayingira mu nsonga eno direct oluvannyuma lw'okubeera nti kitandise okubakwatako abakungu okuva mu kitongole ky'amawanga amagatte nabo bagambibwa okuba nti battiddwa kakati wano ne kitasanyusa bakulu era ne boogerezeganya nabo. Bino nno buli mukulembeze yabyegaanye kyokka nga wetwogerera olutalo lukyagenda mu maaso emmundu ekyayongera okugenda mu maaso n'okubeera ng'esesebbuka. Wampuliriza sigala ng'ogoberera emikutu gino tujja kubeera nga tetukutuusaako byonna ebinaava sayidi eyo wabula ng'okusinziira ku mikutu egy'enjawulo gitulaga nti omukulembeze w'eggwanga erya Rwanda amanyiddwa nga Paul Kagame alabika ng'atandise okugonda. Okusinziira ku bunkenke n'embeera zonna eziteekeddwawo Paul Kagame afulumizza ekiwandiiko era n'ategeeza nti mwetegefu bw'oba nga weetagawo okuteesa mu malirivu okugenda mu maaso n'okubeera ng'ate akkiriza wabeewo okuteesa ku nsonga okulaba ng'emirembe gidda mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Era simanyi oba anaagoberera abakulu kye bagamba okubeera nga bajja amagye gaabwe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Ebyo byonna ojja kubiwulira singa tunaaba tugenze mu maaso n'okuba nga tubikusakira. Sigala ku mukutu guno oba tonaba kuba ng'osubscribinga kikole tubeere ng'ate tutambula ffenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye naye oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.